atuziwano ku party mixtape y'abagana ffe 60 ne mugana wange Roger nga nze n'omusipi sembezayo omusipi tugukoloboza nzaguyina guno gwe gukabya abantu guno bagunkwasa nali ne Pallaso ne tugugula ewa John Sina sibimanyi bulungi anti ne batugamba mbu John Sina mbu yaggwamu Lamborghini yeetaaga oyiro oyiro yeetaaga emitwalo ng'ebiri n'ekitundu ne tugugula ne tuguleeta wano naye ate nga twagala tuguyimbire ne tuguyimbira naye ate abamu Uncle P baagala kyongerako ekyo wamma guno omusipi tuguleese leero badde nguleese nga njagala guwa omuyimbi asinga okuyimba mbali manyi ngenda gukwasa Pallaso naye ate Pallaso tamanyi kaaba ate Pallaso siya ate obuzibu Pallaso siya alina emmotoka yekka mu kika kye guno omusipi nguleetedde omuyimbi asinga okukaaba waliwo nani wamuyitani simwerabidde akaaba obulungi omuyimbi asinga okukaaba obulungi akabanga bebi wange akabanga mukyala wange naye nga amasimu bubi kamiyona ngambi nzije nkibaleetere kubanga mujje kyonna bwe kiri omusajja ogambye akabangani akyo kiremerako twagala kumanya nsonga yo akaba bulungi akabanga lakeri I believe I can naye nga bami mwebale kaba bulungi singa nange nkaba singa nakaba dda wizo naye nga bambi mukabe wasemba kaba ddi nze sikyakaaba amaziga newe nsanyuka nkaba nsanyuka amaziga gasana musajja kigwe ngambye tonsibaako matugambizi kundiisa mbadde njokyezeera naye nga amasimu bulungi abayimbi bonna tweyagale omusipi weeguli tweyagale tetwewalana Uncle Peter kaaba ayimba singa twasalawo okukaaba singa Kamiliyoni yasingirawo yafunirawo dda medo kuba yasinga okukaaba ani simanyi nerabidde nga tuvuddeko awo twalabye ku bifaananyi abantu ne beeraliikira ne bagaa ate Weasel Manizo graduate byatambudde ku social media ng'oli mu ddwaliro just nabadde mu ddwaliro nga ngenza okunkola ka operation katono bebi bayitiriza nnyo okunkuba kisi saidi zeeno nabagambye bakyuseeko badde saidi zeeno ndi bulungi omu ababebi bange naye mukyuseeko mudde saidi zeeno mwaba mmazeeko omubiri muleke ngejje wakibote banneesonyiwa wakibote banze ataligge enze ataligge olaba ne bagge babaagala tulina aba bisection olaba neegaanye olaba neegaanye gweyagala mukyalawo nange njagala owange abange mukyala ki nze ani gwe baatwala oba gwe nabagabira nze sirina mukyala gwe bali bantutteko bampita Mr. Mayanja mutabani wa Mayanja Gerard Senior muganda wa Pallaso muganda wa AK47 muganda wa Kamiliyoni teri mukazi gwe bali bantutteko bwe bamutwala baba bamponyezza layini mpanvu ngabirako ne Lwasa wabayagala ndaba abona bambi lwakuba yeetaaga kantu nga kasuukako wano Lwasa eddagala tulina Uncle Pallaso alina tuka butuswale emakindye tusikamu busisi katono ekikolo ndi mukirina
era n'omusipi yaguleese gw'abakazi. Omusajja ensonga zonna leka tuyagala nzire ebigambo by'omukulu nzaane abadde nti aggumiza ensonga nga nze nzikiriza bukkiriza nga ngamba kyekyo bw'obanga omuntu ayimba ennaku zino abaana bayimba bali young voice bayimba ne kwegana oli eddoboozi yeah man bayimba kugana owulira nga ayimba akayimba n'owulira nga alinga akaaba kana akayimba kano bakayitani aka olinoonya basi nirinyawo basi kati kogawa omukulu agambe asiimye naye omusipi ayagala kati kufuna gwaguwa gwaba abayimba style eyo abayimba abakaaba ensonga yazoogedde dda nze sina zenyiza kuddamu naye nga omusipi agulina yagugula California ku John Cena era bw'aba agambye mbu ali ready kati ogupasinga on ensonga saazimanya nnyo nabalaba boogera ne bamaliriza omusipi ne tuguleeta gwetegereze guliko tayito ya John Cena gwa WWF gwa ddala gwa alaali era bagutuguza ku misipi gye like 8-9 years ago Long Beach, California. Yeah man. Agambye nti omusipi abadde ayagala kuwa abayimba naye kirabika kakati engeri gye wazeewo sitayiro y'okuyimba ng'owuuna ng'olinga aka bayimba bulungi agambye mulina n'ekikolo ekikolo ate kati lwaki ombuuza ebibuuzo byazeemu naye wedde ayogera abantu babiri buuza Pallaso kyekyo bw'aba bw'agambye kyekyo oba okaba namba olwasa tetugenda muwonya kannaswi gwekebera Pallaso olabe tandika Pallaso ama jangu balabe amafiina tujja muyita naye nga mukulu lwasama tukwagala nnyo jangu tunanulemu Uncle Pallaso tubadde mu byonna bibadde byakusaaga badde tusaaga naye ng'erawo okitwala mbu bya ddala gw'amanyi one big up from Weasel Manizo, good life, good music, Pallaso. Yeah, gwanga muje Jose Chameleon linda kajje mulabe nenga lwasa nkubirako bagwa bangamba tagaba sente mwagaba lwasa ng'erinnya lye mbu lwasa naye ogenda kutandikira kuki nzabe manye gwe ngugambe kebera Pallaso olabe wamuwako kuki namuwa ku yajjajjange. Tell us about what's really happening here today. Hi guys. My name is Christine Chakunda. I'm the brand manager for Johnny Walker. First of all, I'm very, very excited to be here today to witness the Slick Stewart and Roger mixtape blend brought to you by Johnny Walker. For us, it's a very, very proud day. It's a very proud moment for us to be part of it because first of all, as a brand, we celebrate our own. Slick Stewart is a Walker. He's part of us. He's part of the Walker family. But also, as a brand, we really, really, really go after progressiveness. We go after people who have lived the keep walking mantra. And I think you can all agree that Slick Stewart and Roger have been really, really progressive in their careers. They have lived what it means to take bold steps, to take bold strides in each and every day of their lives. And we're here to celebrate them because that's what the brand stands for. The brand stands for keep walking, keep striding on, and keep going. We're all about progress. We're all about bold taste. We're all about bold experiences. And that is why we're here today. Partner, so for as long as you have lived what it means to live, what it means to be a bold stepper, to keep walking, to keep striding on. Everybody here today has a story to tell. We've all taken bold steps in our different walks of life. You yourself have taken a bold step in your journey as a journalist. So we are here to celebrate all the people who have been out there, they have kept walking, and yes, we celebrate everybody in this room because each of them has made a stride in their different walks of life. They've each moved from one place
to another, and we celebrate them in their different ways. We've seen a lot of artists doing events and concerts, but you've not been there. But for these boys, two boys, Yeah. DJ Roger and Silk Stewart, why them? So, like I Because they said, urban DJs, or So like I said, first of all, we celebrate our own. Slick Stewart is a Walker. He's part of the Walker family. He's part of the Johnny Walker family. Secondly, he has moved from one step to another in his career. This is the 8th edition of the mixtape blend. That shows you that it started with a journey of a small step, and that is what it is today. It has taken leaps and bounds. So that's why we are here today, to celebrate something big. But it started out as really something small, and for us as Johnny Walker, we take pride in that. We take pride in people who start small and are aiming to achieve, to progress, and to dream big in their different walks of life. That is why our mantra is keep walking. okay, thank you. Yeah.